Alright, nina okukkiriza nti gwe wena alaba video no right now toli mu Uganda. Bw'obanga oli mu Uganda oli one of those selected few abagezigezi abaganye okugibwako internet. Mu ggwanga Uganda internet bagisazeeko akakiiko k'ebyempuliziganya the UCC basazeeko internet. W'obuuliriza abasinga bagamba nti abantu abadde bagenda kukozesa internet okusaasaanya obulimba. Kino kyenkola kiyinza okuba nga tekiri mu mateeka because bakusanga oli ku internet ng'oli mu Uganda bayinza okuvunaana. Naye anyway, it is our job. Tetulina kyakukola, tulina obatuusaako what is happening right now on ground. Kati nyambo ntambulize video eno. Ekibuga Kampala Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine akiwuuse buva. Kampala erina abalonzi 1,500,000 if I'm not mistaken according to the Electoral Commission statistics. Kibuga Kampala kirina abalonzi abali registered 1,500,000. Emu kusonga lwaki Bobi Wine babadde tebamuganya kukuba rally ziri successful mu Kampala newankubadde nga bannakampala baali basalawo nti yes fe tugenda kubeera ne Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Now nkuleetedde zimu ku nsonga lwaki Bobi Wine abadde w'amaanyi era akalulu kanene ak'e Kampala abadde alina okukalya. Ennaku z'omwezi nga 22 Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine yakuba rally ye mu division eye Makindye. No, is it Makindye? Yes, division eye Makindye. Makindye eno basabo ne banyabo mulimu key points. Buli muntu yenna yandiyagadde akalulu okukawangula mu Kampala ze yeetaaga otunuulira. Olunaku lwe yagenda e Makindye yasooka kukyalako ekibuli in Makindye. Yasooka kyalako ekibuli mu maka ga jjajja w'Obusiraamu Omulangira Kassim Nakibinge. Oba oli awo okumutegeeza ku lutabaalo lwalimu. There are people in Kampala abasobola okwendoosinga n'owuuta akalulu buva. Waliwo abantu mu Kampala, waliwo abantu mu bifo ebimu nga wogendayo ne balaba ekifaananyi naye anmoso n'ayogerako eri eggwanga. It makes sense era abantu abo ababadde bagoberera n'abakkiririza mu oyo omuntu basobola okwesiga ne bakulonda. Ennaku z'omwezi nga 22 omwaka oguwedde towards Christmas Bobi Wine yakyalako ekibuli ng'agenda mu lwale eyali e Makindye ebbiri ezaali mu Makindye yakyalako ekibuli ewa Kassim Nakibinge. Era okukyala okwo bassebo ne bannyabo tekwakkiririzibwamu bannamawulire. Emboozi ey'akafubo gye balimu tebakkirizaamu bannamawulire. Bayambuka ne boogera but later on baavaayo ne boogerako eri eggwanga. No, Joelia, I think I can get your point. Joelia Naiga. If you strongly remember this clip, ladies and gentlemen, waneeno Bobi Wine n'abakulembeze abamu aba National Unity Platform baali bambuse waggulu okwogeramuko n'Omulangira Kassim Nakibinge. Olwavaayo ne bakkirira wansi era bwe bakkirira wansi ne boogerako eri bannamawulire nga bategeeza ensonga. Now this was an endorsement that was made by Omulangira Kassim Nakibinge okulaga abasiraamu because Kassim Nakibinge ojja kikiriza ojja kigaana abasiraamu bangi nnyo bamuwulirira mu nnyo nga bw'okiwulira. Era kwolwo olunaku yayogerako eri eggwanga n'ayongera okukkaatiriza n'ayongera okusaba emirembe. Gwali ebweru w'eggwanga naawe nkusaba yongera okusabira eggwanga lyattu Uganda.
kati nzize okulaga ensonga lwaki Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yawuuse Kampala buva. This is one of the factors. Ensisinkana ye ne Omulangira Kassim Nakibinge kyamuyambye kinene nnyo okukukumba obululu mu division ey'e Makindye. Njagala owulirize ensisinkana eno n'ebigambo bye baayogera ennaku z'omwezi nga 22 ate tukomewo tovaawo. Okumuwa obweyamo tuli bawulize eri obusiraamu, tuli bawulize eri bakulembeze baffe munono, naye okusingira ddala eddoboozi lye eriri molo ebikyamu byayogerako naffe tuzomuwa obweyamo tujja byewala. Tumanyi nti tulina obuwagizi era Bannayuganda bagenda tulonda, naye ne tuza okusuubiza tujja kuba abakulembeze ab'enjawulo, abakulembeze abaagala ensi yaabwe, abakulembeze abanaafuwa okulaba nga Bannayuganda bonna beyagalira mu ddembe lyabwe, naddala Baganda baffe abasiraamu abadde batulugunyizibwa. Era tukakasa nti jasa okumulabako tuweeredde omukisa, tweyanzege ebisigadde byaffe tweyanzege. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu warahmatullahi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. National Unity Platform basaba okutukyalirako olunaku olwaleero, era ensonga lwaki olwaleero tuli wano n'okusooka nga ndebaza nnyo okutwala akadde bajje batubuuzeeko, naye kyetuyinza okugamba Bannayuganda okulonda kujja era kubaddewo kujja kugende, ye tubasaba babeere bakkakkamu, babe n'emirembe era bawulirize bonna abeesimbyewo batuuka mu kulonda balondowe gye balowooza nti atuukiriza ebintu beetaaga. Twagala nnyo n'okukuutira bannaffe bamukwata mundu bonna nga tuyita mu bukulembeze bwabwe, okubasaba nabo bakuume emirembe, babe n'empisa, balina okutulugunya Abannayuganda ebyali ekiriru ne kawempe bireme kuddamu. Tulowooza nti okulonda kujja kugenda, Uganda yaliwo nga tetunnabaawo era ejja kubeerawo, n'okusaba Electoral Commission nayo ekole butaweera okulaba ng'etegeka okulonda okw'amazima era okw'emirembe. N'ebigambo ebyo nziramu okumwebaza ne delegation yonna gyazze nayo kubanga basobodde okufuna akadde ne batukyalirako. Mwebale nnyo, mwebalire. Yes, English. Yeah, it's okay. At the request of the National Unity Platform, today I have the honor to receive candidate Kyagulanyi and his entourage. We've had a cordial discussion. All we can say that we appeal to all Ugandans to give audience to all the presidential candidates, listen to them, internalize their message, and on the voting day they come out in large numbers and vote for that particular candidate they believe meets their aspirations. I want to appeal to all Ugandans, especially the youth, to be disciplined. Elections come and go. Uganda was here before and it will always be here. Let's try to be good and observe the rule of law. Equally, I wish to ask through the command structure of the armed forces to be disciplined as well, to be law-abiding, and fulfill their constitutional mandate of providing security to all Ugandans without bias. Elections come and go. This is no exception, but we shouldn't cause loss of life and property in the name of elections. I want to appeal to the Electoral Commission that they should also uphold their virtues of organizing a free and fair election. Let them be non-partisan so that Ugandans can enjoy and feel confident that they cast their vote and it is counted. I once again welcome him and thank President Kyagulanyi for the visit as well as his entourage. It is a pleasure as always, and I wish them a successful campaign. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Come on, get in our culture, we don't usually speak after the elders, but have been committed. Therefore, I will reiterate my message in English. Upon our request to visit our elder and our leader, we are humbled to be able to meet him today. We thank you for the honor of allowing us to meet you. And in our meeting, we appreciated his moral voice that has always been unequivocal in demanding for fairness, for justice, and for defending human rights. We promised him that once we are voted into government, we shall uphold those values. We shall be the leaders that the country has always wanted. We pledged our continued respect and honor to Islam and our culture, and we promise to be better leaders. Once again, we thank you, sir, for accepting to meet us, and may God bless you in the long and fruitful life. Ate tulina okuddirira emmotoka ya president, ffe tulina omubeera mu maaso ga president. Eridika ye tuli mu maaso ne tuddako president n'addako. Tebaleese tugendera kulema lukooti. Namba saaveeyo. Alright, gwe atulaba right now, awo Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ng'ali ne envoy ye baali bakyaddeko mu maka g'omulangira Kassim Nakibinge, nga bwe nabagambye nti w'oba ng'onoonya akalulu mainly mu Kampala, there are key figures, waliwo abantu nga bo it is a must balina okuku-endorsinga okusobola okufuna obululu mu abo abawagizi abatakukkiririzaamu. Kikkirize kigaane nti Kampala partly eyina abasiraamu bangi nnyo naddala abali mu kiwayi ky'ekibuli. So ate ffenna tukimanyi bulungi nnyo ekiwayi ky'ekibuli tekirima kambugu na gavumenti ya Mwami Museveni. So kyali kyetaagisa Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine okusobola okuwangula Kampala obulungi okukyalako mu maka g'omulangira Kassim Nakibinge. Era bw'atyo yakyala ng'awerekeddwako abakulembeze, mwali Sseungu Gonzaga, mwali Lord Mayor Balimwezo, omwali Leader of Opposition Joel Ssennyonyi, omwali Deputy President wa Kampala Muwanga Kivumbi, omwali Secretary General, omwali Council Nalukola Chairman Nyanzi, nengera waawo Aisha Kabanda, and so many leaders. Ekifaananyi ekyo kyolaba okiraba ng'ekyokusaaga, naye ekifaananyi ekyo kirina sse y'amaanyi nnyo naddala ku muntu nga obadde teweesiga ground yo. Yes, kiba kirina amaanyi ne message ey'amaanyi gye kisindika eri abantu. Era kikkirize kigaane okukyala kwa Kyagulanyi awo ewa Kassim Nakibinge kyayongera ebbugumu mu buwagizi bwe ng'agenda okukyalako mu division ey'e Makindye. According to the Electoral Commission, mu kalulu akaggwa newankubadde nga bannayuganda essaawa zino balindirira okuwulira ani awangudde, nga bwe babagamba nti tugenda mu kalulu kaneeno nga kalulu si ka bulijjo, tugenda mu kalulu aka protest vote, tugenda kukanoonya, tugenda kukalonda, tugenda kukakuuma, tugenda kukabanja. We twogerera essaawa zino sijja kulimba nti tewali bakwatibwa
okukwata abantu kugenda mu maaso. Sijja kulimba nti tewali bali ku bunkenke, obunkenke bungi mu maaso. Abantu g'amazima sijja kulimba nti tebalonze, balonze mu bungi nnyo era abantu balindirira okuwulira okulanga. Naye nga what I can confirm to you is Kampala ayo Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine azeemu n'agiwuuta buva. Okusinziira akakiiko k'ebyokulonda, ekibuga Kampala kiina abalonzi 1,200,000 ndowooza n'omusobyo if I'm not mistaken. Now it is the district esinga abalonzi. Then nekuddako Wakiso nayo eina abalonzi bangi nnyo. Omuntu omu yavaayo n'agamba nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine owangula akalulu k'obwa president teyeetaaga buli wamu kuwangulawo. Ndi singa afuna obululu awangula Buganda nawangula ne Eastern Uganda, at least ko awo Eastern Uganda erimu Busoga, erimu Bugisu, ate eyo tukimanyi Kyagulanyi alinayo amaanyi mangi nnyo nga bw'okiwulira. Wano mu Central Buganda alinawo amaanyi mangi nnyo. Mu kalulu akaggwa abalonzi baali 17,000,000. Mu Kampala district Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine yafuna obululu 39,000. Ayamuddirira Yoweri Kaguta Museveni yafuna obululu 12,000. Ekitegeeza yamudabolingamu. Bobi Wine yafuna 39, Museveni yafuna 12. Na buli kati abantu beebuuza obululu 12,000 Museveni yabujjawa. Era this time round ndowooza kigenda kutuukira ddala because ate Kampala ekyayidde ddala mwami Museveni. Nagambye gwe alaba vidiyo eno kisoboka okuba nga toli mu Uganda. Yes, kisobokera ddala okuba nga toli mu Uganda because abali mu Uganda essaawa zino internet mane aneya mye bagibagyeko. Naye gwe atulaba olwava ewanna Kibinge, Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine yagenda butereevu ku lwale ye eyali mu division eyo eya Makindye eyasooka, and trust me bye n'ebimu ku bigambo byayogerako eyo lwale ye bwe yali e Makindye. Yayogera ebigambo bino. Njagala owulirize n'obwegendereza ate tukomewo tovaawo. Kyetusooka okukola njagala twekiririzeemu. Bino byonna Museveni byakola bikola okubreakinga spiriti yaffe. Waliwo abazungu be bali bakyatufuga nga tuli basireevu, waliwo kye bayita breaking the spirit. Baagala ku breakinga spiriti yaffe okulaba nga babadde batubonyabonya ebbanga lyonna nga baneresa okutuuka ku bantu. Twagamba bannaffe tetugenda kuggwamu maanyi, ne bwe banaggala amakubo tujja kuyita mugappanya. Ate yonna gye tubadde tuyita abantu babadde bajjayo, ne olwaleero muzze, ne buli wamu mubadde mujja, temuggwamu maanyi. Yagala lumanye baganda bange nti Museveni ne banne kati bali confused, bali ku kye bayita panic. Kati kye balimu bakiyita ki? Kye balimu bakiyita panic. Tetuli mu campaign ya Namadala kubanga n'akulira akakiiko k'ebyokulonda, naye tetumwesiga era nammwe saagala mumwesige. Mwami by'Abakama yalina okubeera rifari, naye asirika era yasirika nga y'omu ku bawagira abantu abatutulugunya. Tuli mu kampeyini olunaku lwaleero, naye amagye ne poliisi baggala amakubo ne batugamba ogenda okuba kampeyini. By'Abakama n'asirika, naye bwe ngenda okugula bonja ku kkubo abeera mangu okuvaayo. Mwami by'Abakama yalina okubeera refu, ne bwe twagamba tugenda mu kye bayita protest vote ate ng'ekkirizibwa amateeka. Mwami by'Abakama mwamulaba ku TV bwe yavaayo n'avumirira protest vote, naye nga talina tteeka n'erimu lyakoze eki. Mwami by'Abakama mwamulabye tuli ffenna mwami by'Abakama ku TV yabuddeyo n'agamba nti tukola kikyamu okukunga abantu okugamba okunoonya akalulu, titukola kyamu okubagamba okalonda n'okukakuuma n'okukabanja, naye nga talina tteeka n'erimu lyakola
kyakola ki? Oyo mwami Byabakama talina kyatugamba era namwe talina kyakola ki? Mwami Byabakama twamugambye ti bw'aba tasobola kuteekateeka kalulu k'amazima na bwenkanya alekulule omuntu omulala gye ategeke akalulu ak'amazima n'obwenkanya. Bwe byamulemye ne baleeta Byakagaba yakulira poliisi. Byakagaba ne poliisi ye bagalawo amakubo ne baŋŋaana okampeyinga nga ndi candidate nga tewali nsonga nemu gye batuwadde. Olunaku lwaleero poliisi zonna mu Kampala nkalu kubanga bamanyi Kyagulanyi agenda kukola kampeyini wano bonna bagoberera ffe. Tebatugoberera tuwa bukuumi, tebagoberera bantu bawa bukuumi, wabula bagoberera abantu kubatulugunya. Bwe tubadde tujja wano emmotoka nga 8 zivaani ne zidrooni nga zigiddwako namba plate nga mulimu abayaaye tebali mu ngweza poliisi nga bebikiridde muze mubalaba bano abayaaye baddamulira bazza kuŋŋaanya bawolofu n'abalala abafaanana bwe batyo nga babakwasiza emigo n'ebiti ebirikano amajimbi n'essengenge ng'omulimu gwabwe gwa kutulugunya abantu. Njagala okusinzira wano okusindika obubaka eri mwami Ddamulira. Gwe Ddamulira oyambala yunifoomu eya poliisi naye ensi yonna ekumanya oli mumenyi w'amateeka. Ddamulira tolina njawulo kuomala, Ddamulira tolina njawulo ku Kirumira, Ddamulira tolina njawulo Kaweesa. Bakozesa era babalirizawo batyo. Ddamulira njagala omanye kisigo osoose era sigosembye okukozesebwa. Naye ate era obubaka buno njagala mumpulirize bulungi. Buno obubaka njagala okuzindikira abaana ba geto mwenna. Ffe tukulidde mu geto. Museveni yali tamanyi kigambo geto kye kitegeeza paka we yawulira nti gwe ku geto yazaddeyo omwana gwe bayita Kyagulanyi. Museveni yali talina muyimbi gwamanyi oba gwaba kitiibwa paka we yawulira nti waliyo Kyagulanyi. Kaakati bwe yatya n'agenda mu bayimbi ng'alowooza abayimbi be bagenda okukakanya guno omulama gwa bannayuganda. N'akwata ssente ezaali zirina okusasula abasomesa, ssente ezaali zirina okusasula abasawo, ne bazikwata ne baziwa abayimbi bayimbe tugonga naawe. Naye byagaana kubanga bannayuganda baboofu. Kati olunaku lwaleero era okufaananako ng'abazungu bwe baali mu slave trade, bwe baali basubula baganda baffe bafunangayo ebiddugavu binnaffe bikawuulu nga be bakwata be bituwamba kuba abazungu tebatusobola. Malcolm X yatusomesa n'agamba no one can make you a slave without your permission. So bagenda mu geto tebanoonyayo balina talanta nga gwe nange. Bwe bagenda mu geto tebanoonyayo baagala kulaakulanya geto. Tuze tubagamba we work hard not to leave the ghetto but to make the ghetto a better place to live. Bwe twagaalibwa mu geto ne tukulira mu geto, geto bwe yatusitula n'etufuula ekyomuwendo mu ggwanga, geto tetwasalawo giryamu ssente, geto tetwasalawo gitunda, wabula twasalawo tukozese ogwo omukisa Katonda gwakoza gwatutaddeko ng'ayita mu bantu baffe tusobole okukyusa obulamu bwabwe. Naye kubanga bano abatunyigiriza batukozesa nga bizinesi, bagenda mu geto ne bafunayo abamenyi b'amateeka, ne bafunayo abakozi b'ebikolobero be bakozesa okutulugunya mmwe. Njagala okusindika okulabula eri abaana ba geto mwenna tubamanyi, gwe wolofu abantu bakumanyi, gwe Mangoli abantu bakumanyi. Mwenna temuyina njawulo ku Sobi, temuyina njawulo ku muganda waffe Zekula, temuyina njawulo ku baana ba geto bonna be baze bakozesa. Njagala n'okuyimirira wano okugamba abantu ba geto mwenna, njagala buno obubaka mu butambuze mu bakituuze bakimanye. Abo abayaaye
mubasobola kubanga batono nnyo. Abayaye mubasobola okubawa eddagala lyabwe kubanga batono nnyo. Njagala okusinzira wano mwenna obakunga. Eno Uganda nsi yammwe. Eno Uganda nsi yammwe. Bagenda kubasindikira abamenyi b'amateeka bajje nga bababba. Naye omubbi yenna nga tali mu yunifoomu ya poliisi ng'azze bakolako fujjo, muyina buli ddembe lyonna na buli biyinza bonna okwerwanako. Abababbi mumanyi gye babalukira. Abababbi mumanyi gye babeera. Ababatemu mubamanyi bwe batemulanga abantu bammwe, bwe babba abantu bammwe, bwe babakolako ebikolobero. Muyina obuyinza okwerwanako kubanga abo si bapoliisi, abo si bamagye. Poliisi ya Uganda naye ekimanyi ne byakagaba akimanyi nti bo etteeka lya human rights law ey'ensi yonna, etteeka ery'eddembe ly'obuntu liraga nti omuntu yenna owa poliisi oba owamagye akolako ekikolobero ye kennyini goba gumukamuze. Alright, that was Bobi Wine. We yali mu division ye Makindye lwale yasooka nga amaze okyalira omulangira Kassim Nakibinge. Ebyo bigambo byagamba abatuuze abawangalira mu division ye Makindye munnamungi w'omuntu eyali newankubadde nga lwali yali yabunkenke, poliisi teyabaganyanga kukola bye bandibadde bakola, naye era mu mbeera yonna yamaliriza n'atuuka ku bannayuganda abawangalira mu Makindye division. Now tulindirira kintu kimu, kakiiko ka byakulonda ku announcinga the winner, and of course people are so much anticipating to have a new Uganda. Newankubadde nga asobola obeerawo hiccups wano ne wali, naye era bannayuganda bagamba nti tugenda kukabanja mu mbeera yonna. Thank you so much for watching, ladies and gentlemen. We shall link up later on. If I have any developing story, make sure you share the video. Don't forget to subscribe and tap the notification bell. Bye-bye.